buno emirimu gye nkolamu oba gye ndimu gy'amataka. Ndi nnyo mirimu gy'ettaka, bw'obanga olina ettaka lyo baali kutwalako oba waliwo alituddeko ayagala kulikuwambako, bye bintu bye ntambuliramu. Ng'ompita ng'ondaga ebipapula ebyogera ku kibanja kyo nga nkulwanirira n'abantu bange benzize nabo baba bali kuwambako nga bwe batuddeko tusala amagezi ffeffe nnyini tulituulako nga tusinzira ku mpapula ezo z'oba olina kasita ziba nti ntuufu. Gyegimu ku mirimu mwe ntambulira olwaleero. Oyambako abatulugunyizibwa ku ttaka okufuna justice ku ttaka lyabwe. N'abafunye justice nga balemereddwa oddituulako nkozesa powers okulibatuuzaako. Awo nno kati bagenda kunoonyanga oba batakunoonyangako kubanga ebiri ku ttaka wano mu Uganda naddala mu Buganda wano abantu bagenda kunoonya. Abantu babazuganya ku ttaka byotayinza kukkiriza. Era nga bye bimu ku bintu byensingira ddala okwagala nti bw'oba olina ettaka lyo nga bali kutwalako eno ttiimu yo weeri nga tenaddayo mu byabufuzi kuba ebyobufuzi tubibeeramu ng'ebiseera by'obufuzi bituuse. Gye gimu ku mirimu mwetambulira abaana abo bakipinga nga tebabba bantu tebakuba bantu bw'abaawo omulimu ng'otuyita kuba ebintu ebyo nabiyigira ku chairman Shadi mu Kisenyaabo. Omu kubanjigiriza emirimu egyo egyokuba nti omuntu asobola okutwala n'akuwa obuvunaanyizibwa ku ttaka lye n'olimukuumira n'olinunula n'okulinunula naye n'akuwa akasiimo koba osobodde okukolera oba koba mwateeseza. Naye abafere oba ababbi b'ettaka nga nabo b'amaanyi oba nganga otya? Ababbi b'ettaka b'amaanyi naye amaanyi gaabwe gali mu ssente. Kati ate amaanyi agange n'abantu bange gali mu mikono. Nti bwe ntuuka gwe ne bw'oba ne ssente mmeka kasita manya nti ekintu ekyo poliisi ekimanyi nti kintu kifo kyo. Era ekakasa n'abatuuze ne kyamanya akakasa nti ekifo kikyo n'obuwandiike bulaga nti ekifo kikyo. Awo tewaba ayinza kuntiisatiisa ku ttaka lyo. Mba nsobola oddikiipinga bulungi. Abamu balina emmundu. Balina emmundu naye emmundu ate era waliwo ekitongole ekikwasaganya ab'emmundu. Tukwatagana n'ekitongole ekyo tuga afande ettaka gundi lye tuliko omuntu gundi alina emmundu era alikozesa bw'ati. So ne tusobola okufuna embeera ennuŋŋamu. Nti n'obw'oba n'emmundu tumanyi we tusobola okulipootinga gwe alina emmundu. Ne bamanya nti emmundu w'ogitadde we watuufu weerina okukozesebwa oba si we watuufu. So bwe bamanya nti si weerina okukozesebwa era omuntu ng'oyo bamuyita ne bamwandolinga nga bwe balina okwandolinga ow'emmundu brother. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Oli yangambye Sobi gyali ayuguuma. Bano be basajja Isobe yagenda maaso n'okubanga eyita ne bagamba mmwe mujje mugenda kubaako emirimu gye mutukolera naddala okutubuulira kye bayita obulabbayi mubadde mubukole muti era nga mubukola ne baani. Sobi teweerabira twamukuwaako wano ng'ayina bwino gw'amansa nga Sobi agamba nti ffe tuba tukolagana n'abapoliisi bennyini abo tubadde tukolagana nabo era tubamanyi nnyo. Byali ebiseera nga General Kale Kayihura akyaduumira poliisi y'eggwanga Uganda. Kati Iso neegamba oyo tujja kumwetaaga neeyigga Sobi neesembeza Sobi. Bw'esembeza Sobi, Sobi yatandika okuyamba ku kitongole kya Iso naddala mu ngeri y'okugenda maaso n'okubanga batonda obutebenkevu. Sobi n'ababuulira engeri gye badde banyuula. Sobi teyeetaaga kakumbi gwe okujjawo. Teyeetaaga najjolo nedda. Enyola gyakunyo bangambye Sobi gyali ayogooma. Mungu bw'anaaba nsaasidde ebyuma byange ne bikola bulungi. Njagezaako kubanga njigga Sobi yonna gyali mala okubanga ntegeera agenda kudduka ggwanga alaga luddawa. Naddala nga mukama we ageze maaso n'okubanga akwatiddwa ku nkoona kuba ntegedde n'abeefunyiridde ku ky'okubanga bamutwala mu mbuga baabano beekozeemu n'ekibiina ekibagatta. Ova ku bantu abeekolamu ekibiina ekibagatta abanyoleddwa ku lwani kaka bajenda. Mulire gali wano mazito. Gali wano mazito. Omusajja ono kaka. Kaka abaana sebo kye baagala omukola. Bagamba nti ye
naffe ogenda tubendegera okubanga tulaba abasajja tumale okubanga twetegereza abasajja kaka bagenda oli yaŋŋambye Sobi ayinza okuba kati anoonya mpukumu ayinza okubanga akola atya munnange nga woomanya amaziga ge nti tulabiraawo nga malembo efunye ku ssanyu era ng'esagambiza ng'egamba nti nno kiwedde baana baabano lw'amayuba group kati ye lumuviiridde ku ntono lw'amayuba group lwaki babayita ba lw'amayuba kino nno kibinja ky'abannayuganda abagamba nti baali balabye ku musaayi baali balabye ku ŋŋumbagumba bwe zimenyeka abantu baali balabye ku njegere ezisibwa abantu baali balabye omuntu gwe baanika mu kasana ng'oliyanga ayanika mukene munno nattulukuka entuuyo nolowooza nti oba nabibunabi naye tabadde na tawulo kwesiimuula naye nga ttulukuka ntuuyo lwaki enjegere mu kasana pereketya ne bakwanika era kati bano balw'amayuba gurupu be bagamba tetugenda kuleka bulisa omusajja amanyiddwa nga kaka bagenda lwaki bye yatukola byonna bye yatutuusaako byonna oda ze yawa ne batuyisa mu mbeera yonna gye baatuyisaamu okumugoba obugobi n'agenda yeegatte ku bagagga banne bali ebittafuttafu ffe nga tusigadde wano abamu tuliko obulemu haramu tekisoboka ateekedde okubanga bw'ati akisasulira kwe kwekolamu omulimu nga ba lw'amayuba gurupu lwaki babayita balw'amayuba akaduukulu gye baali bakuumirwa ku bizinga ekalangala keeko ke bayita lw'amayuba kati bano be baafuna amawulire nti kano kaka director general wa isu nti bamukutte ku nkoona bamala ofuna amawulire gano nti akwatiddwa ku nkoona buli omu waali n'akubira munne akasimu nti owaaye obitegedde obiwulidde omusajja batugambye nti kati ffe tufuniramuwa ffe abaafuna obulemu ffe abaatuusibwako ABCD kati sebo bamutwala mu mbuga bagamba bamaze okukola enteekateeka zonna bamaze okukwatagana ne bannamateeka bonna bagenda kubanga bamutwala mu mbuga babakwatanga babajjanga mu bitundu gamba nga wano e Kampala n'ebitundu ebirala eby'eggwanga mbu ne babatwala ekalangala eyo tebasobola kwerabira akaduukulu akeerw'amayuba kubanga balukuviira ku ntono okunyumiza ekyali mu kaduukulu kano akeerw'amayuba naawe okkiriza n'ogamba nti mwala ali mukama katonda otonda kakati banajjukirwa mwezi gwali gwa kusatu omwaka guno nga bakulembeddwa mu Bashiri Mukungu baatwala okwemulugunya mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission ne batwala ensonga ze mu palamenti ey'eggwanga nga bagamba nti baakwatibwa ekitongole kya ISO mu 2018 ne batulugunyizibwa mu bifo byali bisatu ekyengera mugongo awo base 1 ne base 2 oluvannyuma ne balyoka batwalibwa ku bizinga erw'amayuba byebiseera obujjukira bulungi palamenti ya Uganda lwe yasukuma squad ey'ababaka bagende basooke beekenneenye ddala ebifo bino ebyali byogerebwako nti waliwo bannayuganda abatulugunyizibwa mu bifo bino ddala byo gyebiri era obanga osobola okujjukira obulungi mukwano. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Munnange bagezaako tuukayo ewamu tebabakkiriza kuyingira anti abasirikale abakuuma naddala ku geeti zino babanga bakambe bazibu nnyo era nga bategeeza abakulu bano abaka ba palamenti ababanga batuuseewo timunnange tulina kulinda order okuva eri abakulu
order from above tenatuukiriza kubanga tubaggulira kati bano abagenze mu kooti Balwamayuba group bebamu ku batwala ensonga ezo mu parliament y'eggwanga asako n'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu ak'ensi Uganda. Munange Yusufu Kigondo ono w'Emaganjo yali musirikale wa flying squad yakwatibwa aba isu ono agamba sisobola kuleka bulesi kaka nti agobeddwa agende tandike kulya bitafutafu sebo nga ffe tuli wano. Bankwatanga 13 Ogwokutaano 2018 abankwata baŋŋamba mukama waffe yatulagidde tukwate ntyani nti kaka munange Dewo Ndayishaba Bukomero n'Ensubuga bana abasatu be bakwata Yusufu Kigondo ne bamugamba mukama waffe yali amwetaaga. Kigondo yali yakolaganako ne kaka mu kunoonyereza ku musango gw'okwokya essomero ly'e Buddo. Yatuuka okwebuza ate kati mukama wange okuneetaaga mu ngeri y'okuntumiramu mu nkwate bukwasi ate kiki? Bamutuusa mu maaso g'omukulu era oluvannyuma yakituuka eyo agenda okuliranga kuli omu abuuza abasirikale abaali bamukutte nti mulinawo ku ssente ezigula enjegere? Bategeeza omukulu tetuzirina era ye n'alyoka akwata emitwalo 10 n'azibawa mugule enjegere. Ne basiba Kigondo ne bamutwala mu kifo kye yazuula nga wayise wiiki emu yokka nti yali ku nkengeza ekibuga Kampala mu kitundu kye bayita Kyengera. Naye agamba nti yamala emyezi 8 mu safe house awo ng'asiiba ku njegere ng'abasibe abalala baali bakwatibwa bwe baasibwanga ku njegere mu ngeri y'emu. Naye nga batuleeta mu kasana ne batwanika akasana pereketya ne katuuka okubanga konna kakuggwerako n'oddugala n'otuuka okufuuka ng'enziiziiri okutuuka ng'omaze okukkiriza n'ogonda n'ogamba bakama bange nzikiriza bwe guba musango naguza nemenye kubanga ebbanga liwamalanga nga tonnaba kukkiriza bino byonna baabikuwanga mu ngeri ya dabolo nga bibeera bikubisibwemu n'ogenda maaso n'okubanga bw'oti onyumizaako bw'osanga yeeyo. Kakati sajja mukulu agamba yali amaze emyaka egisoba mu 10 ng'akola n'ebitongole ebyokwerinda. Wabula atuuka eno bamugamba ye yatasseeka Mustafa Bahiga kyamuggwako nze natta Bahiga Sheikh nga mwagazaaki ekisinga okumukaabya Maziga ng'akunyumiza bino byonna akugamba mu kiseera ekyo we bankwatira nayina muwala wange Salifa Nagawa yali asoma siniya yali ya 3 Kibibi secondary school wali e Butambala naye muwala wange yali ku kitanda nga bamulongoosezza bannange nze nga taata nayina okubeerawo ku lwa muwala wange bamundeetedde okuva ku ssomero kirwadde kimuluma bayina omulongoosa tuli ku kitanda. Nsaba bano abankutte munzikirize ntegeeze ku bafamire yange kuba nze mbadde ku muwala wange kantegeeze abafamire bajje babeere ku muwala wange okusobola okubanga bamujjanjaba bamulabirire paka lwaliva ku kitanda. Naye abakulu abankwata baŋŋamba teri kwogera na famire yadde obbabuulira muwala wawe omulese gwe tugende ku bibyo Mukama Katonda yakuuma ajja kuuma Salifa. Byengenge bimuyitamu agamba bannemesezza okutegeeza abafamire okujja okuyamba ku muwala wange gyali ku kitanda gye bamulongooserezza nze abadde amuyamba bankutte kati mulese mukazi wattu ali ku kitanda yekka balemesezza abandi badde bamulabirira. Olw'okubula obulabirizi nafuna mawulire oluvannyuma nga muwala wange yanfaako. Ebyo mbitegeera maze na kudda waka abankwatanga olubantadde oluvannyuma lw'ebbanga lyonna eryo gye baakantemera nti nedda Sharifa ne bakuba omulanga nga muwala wange yafa. Olw'embeera gye bampisaamu ne bannemesa okwogera n'abafamire abandi badde bambeerera ku muwala wange yanfaako. Bino byonna bibadde bituyinga obuzito ku mitima
ne tulajanira ebitongole naye nga tetuyambibwa. Twasobola okusinkana Mwai Museveni ne tumutegeeza ensonga zaffe n'atukakasa nti agenda kunoonyereza. Bw'anaazuula nga ddala kituufu yatusuubiza nti nja kugoba kkaka. Bwe naazuula nga ddala bituufu ayi tulabye yamugobye naye tumusaba era atuyambe kaka aleetebwe mu kkooti kuba teri ali waggulu w'amateeka. Munnange bino byonna bijja bityo nga bagamba kaka ng'omuntu Director General Iso abali wansi we nabo si batono bawera, abamukolera ku mirimu egy'enjawulo bawera, era amaloboozi agamu n'okuva mu bano mulimu abagamba nti omusajja we gwe bayita Sobi olyange ndi Sobi waali kanve wano noonye Sobi bwe naamufuna ku ssimu nga mumanya akyali mu ggwanga, bw'anambula nga mumanya Sobi mukutu sajja yatuwa wano bwino ku mulembe gulinga bw'ogujjukira n'atugamba mmwe mbasaasidde singa mbadde manyi poliisi ya Uganda tubadde tukola nayo era nga nze njiwa abaana ne tutuuka n'okuba nga tubatuma emirimu ne tubatuukotuwe okubawa emirimu nga tubagamba nti gwe leero tukwetaaza 10,000 gwe tukwetaaza 300 gwafande lera ine ekizibu lera 500 ebyo nolekyo katugezeeko ekisoboka kyonna atulabe nga tufuna Sobi. Tuli ba mukisa tumaze okubanga tufuna omusajja amanyiddwa nga Sobi. Sobi nsanyusa okuwuliza mukama wange. Nange nsanyusa okuwuliza muganda wange. Okyaliyo? Ndi mulamu nnyo ddala kaka bagenda nkuuma. Kaka bagenda akukuuma? Bulungi nnyo ne gavumenti ye. Ate kati anakuuma atya nga bamugobye? Sobi owedde? Mpedde. Owedde? Okugwa kwe kuki? Kwe kuba nti omuntu abadde akuuma ate kati bamukutte ku nkoona omuntu yebuza Sobi agenda kulyawa. Sobi Sobi muna Uganda. Sobi musajja Muganda. Esebo. Naye ate kikwewuunyisa nti si ankuuma munyankole. Ate nga yalwanirira eggwanga. Esebo. Eggwanga nga ayagala libe mu kulirwanirira yali ayagala mirembe. Naye yalekawo amaka ge n'agenda mu nsiko n'alwanirira eggwanga gye mirembe olwaleero bannayuganda gye balina. Mpulira. Owulidde? Esebo. Abataalwanirira ggwanga abaalisanga obusanzi nga balimaze okutebenkera. The Amara Girls Initiative ekutusako the Global Conference on Girl Child Empowerment ey'omulundi guno wansi w'omulamwa ogw'okusitula omwana w'obuwala okusobola okukyusa ebiseera eby'omu maaso. Olukuŋŋaana luno lujja kubawo okuva ng'ennaku z'omwezi 23 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu 2024 awo ku Woodbine Banquet Hall esangibwa mu Toronto, Ontario. Okwewandiisa kugenda mu maaso kati era ng'osobola okwefunira early bird ticket okutuusa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekumi 2023 ku $350 eza Canada eri abava mu mawanga ag'ebweru ne $250 eza Canada eri abayizi abava ebweru. So nga ate ebyensula sako n'okulya buli kiro zijja kuba $200 eza Canada. Abagenda okwolesa okuva mawanga ag'ebweru zijja kuba $8 eza Canada. Weefunire kati early bird ticket ku miwendo egisaliddwako. Tosobwa okwetaba ku lukuŋŋaana luno nga weefunira tiketi y'olwaleero. Okumanya ebisingawo genda ku www.theamaragirls.org oba okube ku +647 Twayagala tufunemu ebyaffe. Mu kwagala okufunamu ebyaffe twafuna abasajja abalinga Kaka bagenda abadde director wa ISO. Ne batuzza mu kugamba ne batuzza eri abantu. Nti newankubadde obadde wayonooneka abantu bakulabira mu kifaananyi eky'okwonooneka naye osobola okubeera ow'omugaso eri abantu. Era osobola okubeera ow'omugaso n'oyamba eggwanga. Esebo. Amazima eggwanga Kaka alitereezezza. Ozo followinga director wa ISO lwe yayingira mu ISO. Lyebbanga lyonna mbadde mbiraba. Ebyabaawo kyabijjukira. Waliwo ebiseera awo waliwo ekittabakazi saidi z'entebe bingi byaliwo. Tobiyingi wazanga tobinnyonnyodde bannayuganda. Waliwo ebijambiya Masaka. Webale.
nnyo ne wabaawo enansana ekitta abantu omukulu wa igipi n'atuuka n'okuwa abantu bo bennyini mu zidipo okubawa ebiragiro nti mutukubire kasimu kano mwafunayo akasimu oli abakubira nti ate wuno wano mu biseera ebyo waliwo bye twawulirako ku ssaawa zino wakyaliwo ekitta abantu sikyakiraba aba bodaboda bakyekyanga aba takisi bakyekyanga simanyi kye mwabakola sebo esebo bali abasajja nze omusajja gwentambula naye yasoma intelligence kaka lwakuba nti obuzibu bwe bamulabiramu abatannamutegeera kati nga nze amuyiza emyaka 4 ekintu kye akikwata mpola mpola ate ne kigguka omusajja oyo aswazizza abantu bangi kati abamu ku baswazizza ababadde bakola ebikolobero esebo be bamulwanyisa njagala tubeere openi ababadde bakola ebikolobero ababadde batuma abakola ebikolobero kaakati be balwanyisa director wa iso naye nsuubira pulezidenti Yoweri Museveni bw'abanga awulira leediyo eno esebo amanyi kaka kyakoze director wa iso omwami kaka Banyenda ye muntu akyakoze yakyaseose okukola likodi mu iso n'agamba nti waliwo ebitongole ebiyina emmundu nga byambala civilian iso tubadde sokuletire nga twambala civilian esebo kati twambale uniform tweyoleka abantu bwe tuba tugenze mu kifo nti tugenze bwayise bajja kwawula ali mu uniform ng'agenze ku arrestinga muntu oba kunoonyereza baawule n'atali mu uniform kuba amazima emabegako waliwo ebitongole byanjawulo nga waliwo special branch waliwo gundi semai tebambala uniform waliwo flying squad tebambala uniform waliwo PSU waliwo ISU okitegeera waliwo CID naye nga omuntu asobola okujja na arresting omuntu n'amutwala nga temumanyi wamutudde kubanga tali mu uniform nga temutegedde ti na musirikale naye olwaleero omusajja ono abadde akola ebintu bye nga bw'olaba uniform ng'ez'okukwata omuntu omanyirawo nti oyo musirikale obuwiiki baba bamutwala mu kifo ekituufu era n'ababa bamukutte baba bantu baki batuufu olwaleero mwe mwennyini aba social media ate mwekyukidde boosi wange ne mutandika ate omujootekako ebintu by'ataakola kuba nti ebintu bino byenjogera biyitamu ggwe biba birungi abantu babifunamu bwe biba bibi bitawaanya abantu oba bibasaitinga bibaleetera kugamba okufuna endowooza ey'enjawulo anti kakati Sobi bino byowulira ku social media birimu abamu ku basajja so abagamba nti bagenda nakutwala kaka mu kooti nga bagamba nti kaka yabakwata n'abateeka mu safe houses ezimu ziri waneno Kyengera waliwo naye Lwamayuba ndowooza ebyo bimanyi mu bizinga e Kalangala bagamba batulugunyizibwa mwabaanikanga mu kasana n'ebirala bingi kati social media byowulira basinzirako ebyo ne bagamba nti omusajja ng'abadde mu byate kakati njagala okutegeeza ebigambo bino safe house gy'oyogerako nze muntu eyasooka mu safe house za iso owulidde esebo ate nga nze nafunibwanga eyali omu nze tebanyigangako ku busolo tebanzijangamu ku njala tebanzijangamu ku mannyo tebanteekangako ku mpingu oli omusajja kino ekintu yali akikolanga omuzadde nti abantu bano badde bakwatibwa ne batwalibwa eruzira olwaleero njagala okukutegeeza oba okutegeeza bannayuganda nti singa okwata omuntu emirundi 2 n'omutwala eruzira ogwokusatu aba afuuse professional atya number 1 nsobola okumanya CID akola atya fayiro era fayiro bw'amala ogikola agitwala mu kooti tugeze ndi ku CPS bamaze okukola fayiro CID amaze okukola fayiro agitutte ewa RSA amaze
ogisanctioninga bampise ngenze mu kooti kati nganze Sobi omusajja omugezi bwe ntuuka mu kooti nsooka kubuuza kooti kiraaka yaliwa nemanya kooti kiraaka ngenda ku mulamuzi ki nti mulamuzi gundi omusango guno guli bbeyi bataddeko musango ki safety by tweak ogwo guli bbeyirebwe nina emitwalo 2 njagala kweyimirirwa nga nteebwa nga nzirayo ku gurawundi nga ntawaanya abalala onfuna bulungi nkufuna bulungi kati omusajja agenda okulaba nga abantu bayina bagezi nnyo baaliko eruzira emirundi kuba buli muntu eyali mu safe house za iso yaliko eruzira era abamu nali nabeeruzira kati mbeera olunaku lw'ekiro nina tv emu gye nalabye nga kuliko omusajja ayitibwa Saalo ng'omusajja oyo wa Mundeeba owulidde makanika wa bupikipiki era yali adiringira mu pikipiki Saalongo yagambye nti baabaliisanga enswaswa owulidde mpulira mu kubaliisa enswaswa nga Saalongo yaayogera kwabaddeko n'omulala bamuyita Nsereko sebo omuntu twagala abaana abo baveeyo bayimirire mu maaso gange tugende mu paalamenti omanyi namanya nti paalamenti yayingiramu n'ababbi nange nakkiriza okitegeera nti omubbi asobola okujja mu paalamenti n'atuukamu n'akaaba obuzigo obw'ekirogo ne bamuwuliriza naye nga tonoonyereza omubbi ono waatuukidde okujja wano amaanyi agajjeewo agamuleeta mu paalamenti obuwiiki nti mu paalamenti mwennyini mwe muli abantu abakozesa abantu bano naddala ng'ab'ebibiina abo balatifu Sebagala okitegedde omwana gwe bayita Nsereko owulira bulungi mpulira Sobi bawulira sebo omwana gwe bayita Nsereko yabadde ku leediyo eggulo n'agezaako okwonoona erinnya lya director nti baatuliisanga enswaswa enswaswa bazirunda nze manyi zibeera mu nnyanja zibeera mu mazzi well that's good enswaswa bwe ziba zibeera mu mazzi ng'abantu abo baasiibanga ku mpingo era nga baali tebakkirizibwa kutambula nga babeera mu nnyumba bagenda batya ate mu mazzi okufuna enswaswa oba ze zaabeereetera zajja zokka oba bazirunda waliwo gye bazirunda sebo nga zirina emirimu eno ennyanja Nalubaale owulidde esebo wano tewali we balundira nswaswa ekifo kye baalimu tewali we balundira nswaswa naye nina obukakafu nti bo baakwatanga enswaswa ne bazirya ate eza bosi kati gundi kino ekibiina ekikulira ebisolo kyekyandibadde kivunaana bano okulya enswaswa zaabwe okitegeera ekya World Life Authority kyekyandibadde kivunaana bano mwe mulya muti enswaswa zaki zeggwanga so sizibe bo be baaziryanga owulidde tewali bwe baafuusinga kulya nswaswa era muzeeyi yanyiiga nnyo kuba oyo omusajja gw'olaba ayagala nnyo ekintu ekiyitibwa ebisolo kagube musota tayagala kugutta esebo musajja wa byabulambuzi era ekalangala yonna bamumanyi kati bw'ogamba nti yakuliisanga enswaswa ekyo kiba kikyamu abo babagattidde bubi naye njagala oluutu gye baddako okudda ku tv basooke babigatte bulungi esebo nze mwennyini nasisinkana woman rights akakiiko ak'eddembe ly'obuntu akakiiko ak'eddembe ly'obuntu nze Sobi Serunjo Gipade Kimuyoweri nensisinkana chairman wa kakiiko k'eddembe ly'obuntu n'alambula ekifo mwe twali tubeera n'alambula ekifo mwe twali tufumbira emmere n'abuuza n'abantu be yasanga ku kyalo abaaliko ng'abatuuze esebo tewali safe house ebeera mu kifo nga waliwo abatuuze okitegedde eno ekifo nze nga twali tukituumye Lwamayuba Technical Institute esebo eyigiriza ebyemikono nti emikono gyo bwe giba gibadde gikwata mmundu
olwaleero twagala giddeyo gikwate enkumbi bwe giba gibadde nti ogikozesa kubanga emikono gyaffe gino mutuufu gyali girimu omusaayi mungi omusaayi gw'abantu mugunji ogwali gwayiika era ekyokulabirako abantu bano muzeeyi bwe yabata. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Eggwanga lyaddamu ne libeera ku bunkenke. Sobi kankubuzemu katono. Yes. Kati bwe kibanga mukama wo bamukutte ku nkoona goddawa. Naliwa. Anti gye wali naawe ojjukirayo tewaali wangu oyagala kudda ate eyo? Ndi mu Uganda kaakati kyogamba nti bw'aba agenze n'eggwanga ligenze ne gavumenti evuddewo. Gavumenti esigala weeri? Iye kaakati bwe manga mbadde nkola naye eggwanga nga limanyi nti mbadde mmutomeza lwaki terinankwata? Gojja sigala mirimu gyo? Golowooza nja kusigala nga ntambula ne gavumenti ne dayirekita wa Eyase era ngenda kutambula naye we bali muweera ekifo kyonna era ngenda kusigala nga ndi naye. Essebo owulidde? Mpulira. Saanoonya ssente mu gavumenti nti nzije nzibeyo oba ndeete obulimba male bankwasa akasente nziruke nkole ki? Oveeyo. Nze ekyalo kyaffe abalwa bweru w'eggwanga yonna bannange twongera okubanga tubasaamu nnyo ekitiibwa mwebale okutugoberera mwebalire ddala. Sabbiiti egenda kuba bize muuka eno sabbiiti eri bize naye obwa bize bwayo bizinesi ya sabbiiti eno okusingira ddala tujja giraba eri gyegenda okumalira kubanga jjukira sabbiiti eno tulinda ebiva mu kooti anti kibalama Moses kibiina kya NUP National Unity Platform lunaku lwakutaano omulamuzi wagenda okubanga bwati akawangamula atubuulire ekituufu kiyekirwa omuntu omu yeerogoza bwerogoza naye ng'ekintu mu mateeka yamala dde okubanga agira oba omuntu omu alina ensobi gye yakola n'abeera nga munnange yali akula katulinde bulinzi ebyo byonna bya wiiki eno lunaku lwakutaano kooti lwegenda okubanga etubuulira mwami Kyagulanyi asigale ng'akozesa NUP mu kalulu kano oba NUP basooke bagizeeyo mu buliifu keesi. Katulonze aba yakwata tiketi ya NUP mba ndi luddawa. Wano weetaaga akalaadi akalungi bwe kuba kukomba mudaali poliisi wuuta muwuute wanika mikono saala zokka ekyo kyensobola okubanga nkugamba saagala kubatwala mu bingi ebinaabaleetera ate okubulwa appetite obudde buno. Bwe naaba nfunye embavu naabyogerako enkya sinzira ku kyemmanyi bintu bino bizibu nnyo. Lunaku lwakutaano sabbiiti eno nga tugiwunzika amasomero gaggulawo mikwano abaana ba candidate senior 4 P7 senior 6 bagenda kubanga baddamu.